Okay, mwana mulenzi Kafeero Toby. Mbadde naye banga ddene nnyo. Ajja kusimba wano ng'akola mbona baseke ne muteeka ku mpewo n'angamba muzeeyi kangende ate ku Salty n'agenda ku Salty n'angamba muzeeyi ate Salty eganye bankuba enkokola ne mugamba komawo ne muzza nga mutabani najja ate n'angamba muzeeyi kati ate enkoye njagala genda kukola comedy n'angamba fine it's okay. Naye batandikawo ekintu ekyabizonto n'agamba ndoza twongereko ekyo ekintu n'angamba fine. Naye silent director bizonto guys. Obubuye buno bubaddewo omukulu Kafeero Toby gomanyi Dr. T Amale. I think yakolamu ekikyamu era nesitakisanyukira saasanyuka at all okulaba muti akola ebintu ebyo so byonna byonna ebyabaddewo ffe twali so simanyi kugamba yetonde endowooza ajja kujja yagamba ebitino naye ate bwe yajja okwetonda ate n'abyonona yayuza ate n'ateeka mu ttaka n'agatamu ebyokusinza ate omukulu ate biki bye nalaba ebyo ne ŋŋamba you know what you guys I think omusajja ono tumute ekintu kino kijja gwa abawagizi bammwe bajja bavaako olwokuba akozesa kimu so n'akola ebibye n'abandoka bakola ebyabwe so nze kyenalowooza n'ensalawo you guys ndowooza kyemusazeewo nange nkikoonyeemu stamp Kafeero Toby kasigale eka nga Dr. T Amale mu birala era ndowooza walabe yakoze ekirala bakiyita Black Pig Movement ngenda kuŋŋanya abavubuka asimaye bagende Bobi Wine bateekeko emikono abavubuka 7 oba nakola abasuubiza okukola ku bintu byabwe kubanga bali ab'obubizi ndowooza yayagadde okukola ekintu ekyo nga kiri mu Black Pig Movement kati awo agenze mu kisinde ekirala kati alesate bya politics kati awo bano bo bafunye way okuba mutino bamu getting rid of so I think they are right omusajja akakola ebye nabo bakola ebyabo nga director wabo olowooza Toby yakola nsobiki era omusango ki gwe yakola omusango yakola ekikulu bannayuganda tebaagala ekintu kye bayita mazima kasita oyogera nnyo amazima era olaba omuntu wakugamba amazima mutino mukulu owunya onyiiga nonyiiga nogamba kati lwaki ono gaye ate nga kituufu okola ki problem eri nti mutino akigambye abantu bawulira kati ye bwajja nayogera ebintu bye bino byayogera bituufu birungi nnyo byayogera naye tebikola eri amatu g'abantu abasinga obungi kati bw'aba akoonye n'akoona wano nga avumaganya ate abantu kye baakoowa awo wali obuzibu abantu baveeyo ne bagamba kati yalayi katali kusaidi yaffe kati n'avumaganya ekika bonna bizondo byonna n'abitamwa so I think yakola kituufu naye n'akola ekikyamu kino kimulekawa simanyi gyagenda kubanga ndaba ekintu kimulidde ekintu ekyo kimulidde era simanyi oba anaatereera nze ndaba kimulidde tumukwatiridde nnyo tumuyambye nnyo tumugezezaako nnyo okuba naye kimulidde gamanya kimulidde nze nga bwe ndaba nnengeri ewala nnyo mu industry eno kyo ekintu kirabika kimulidde agenze awedde oyotoza kati mugenzi agenze mu entertainment industry muno olowooza politics ono tagenda kwonoona media oba entertainment era kyo gye nabagambe mutino bw'obeera mu politics ng'oli mu media oba entertainment oba obyonoonyi decide on one if you're in music obola ffe tuli ku mulamwa clear nkola ku radio nkola bulango nkola biki ebyo byonna byenkola byonna era ndi mu industry toli mpuliyamba ate neesimbyeyo kasita oleetamu okwesimbawo oba obyonoonyi so tusaba bw'oba oze mu politics va mu music waffe va mu industry yaffe genda okole politics wo bw'oba oli mu music sigala mu music mwawule ebintu ebyo ebigenda okubatabula kyovula abantu abamu akola comedy ate nanfuula political nibyonuunika ogenda oguli ate yesimbyewo ate bamukubya akalulu ogenda onduddamu omulaba nga bambi ali bube so I think twawule ebintu ebyo byebyo obiwuliddeko bulungi ebya Omulangira Ndawusi akola ku Radio Simba era nga y'omu ku badirector ababizonto ng'abaana abo oba abavubuka oba abaami abo nga bakolera mu Binsanga wano. Programu ya Binsanga wano eri ku Radio Simba bagikola buli kumakya kale nno Dr. T Amale bamaze ne bamugoba finally n'avaamu n'agenda n'atandika kye bayita Black Movement
Black Pig Movement, something like that. Simanyi 7,000 ideas ebintu ebityo naye tetumanyi bakyabya bufuzi naye nga twali twogerako naye mabegaawo ndowooza nakulambulula bulungi namukubira essimu n'agamba gakutandikawo ekibiina kye bayita Black Pig Movement. Black Pig Movement nga kisomesa byabufuzi. Olutalo lwa Kafeero Toby lwava emabega bwe nkujjukizaamu akatono. Olutalo lwa Kafeero Toby lwava emabega nga lwogera okutandikira ddala kweyogera ku Bobi Wine. Yagenda n'ayogera ku His Excellency Bobi Wine. Bobi Wine n'amwogerako ng'amwogerako atya ng'amwogerako mu mbeera eno nti Bobi Wine nti yalinga agezaako okuwabula kweganga agezaako okuwabula abawagira Bobi Wine oba abantu b'ekisende ekya People Power Movement. Ate jjukira nti akikulembera Bobi Wine kati bwe yamwogerako abawagizi ba bloggers abasinga okuteeka ebintu ku Facebook, ku YouTube, ku Instagram, bla 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 bla, ne bavaayo ne bagamba ne bamwambalira ne bagamba sebo weetondere Bobi Wine ensonga eyo gy'okoze sinungi ey'okuba ng'oyisaamu amaaso mukulembeze waffe. Kafeero Toby kye yakola ne yeetonda emabegaawo yeetonze. Kale nno ate ye Bobi Wine teyakifaako nnyo ndowooza obaolyawo n'abawagizi ne bakireka naye tetumanyi obuzibu buvuddewa obw'okubeera ng'ate Kafeero Toby olwaleero wiiki eyo ewedde yagobwa olwaleero takyali memba owa Bizondo. Bizondo mulimu abazannyi nga Julius Serwanja amanyikiddwa nga Kidomoli, mulimu Opeto, mulimu abazannyi abalala bangi. Kati ssaawa zino basigadde abantu bana babadde abantu bataano. Ekibuuzo bulowooza kiki ekisinza okuleeta obuzibu mu group mu entertainment okubeera nga group zibeera zaawukana oluvannyuma lw'akabanga akatono? Genda mu comment section yaffe olekewo obubaka twogera naawe liking au sharing ate okomenting soko subscribing kisinga obukulu bw'oba omaze subscribing tukwebaza kubanga otugoberera webale nnyo webale ddala munywanyi tukwagala nnyo Big Bro Jamal Gemanya osirabo nchawo dali mu fumbiro naye nga ebintu bya Dr. T Amare Kafeero Toby comedian ate nga yes kazanyirizi nnyo ensi ya comedy yo agitandise bwatyo olw'ensonga avudde mu Bizondo oyo director yabadde ayogera kubanga y'omu ku badirector aba Bizondo mukulu Omulangira Ndawusi. Tubagala nnyo baganda baffe mwebale nnyo mwebalire ddala big up.